omuyimbi w'eggwanga Bawaziwena yagambye nti Big Size yagambye nti abamawulire mwa batusibyeko abayimba ennyimba zategeerekeka n'okulayo oluyimba gamba plan nti Omutume lwaki mumuwa platform ng'ennyimba tebitegeerekeka bandi biwadde Zzina osegera bandi biwadde Zzina ene anko Bebe kulu mwekitiibwa abasajja b'amaanyi balina ettofaali ly'amaanyi tubayita ba Big 3 naye waliyo ekirungi nga kisiimibwa osegera kati nze Zzina kale Zzina ne Wanjaye lwe olusinga nze ndi storyteller osegera era ebyange mbinyumya osobola obbitegera n'ogamba kinene ne kino kiri bwa kiri osegera sobola kuluwa Zzina tuteeke ku minzaani yayimba minzaani teekako side eno teeke ku Wanjaye tuteekeko eno Zzina tupime oyagala kuteeka ku minzaani yemu ne omukulu Bebe kulu otuuse nedda si n'omukulu Bebe kulu nfuna bulungi yayogedde ku luyimba teyayogedde ku muyimbi osegera yayogedde ku luyimba lwayimba comparing luyimba nti alina Zzina na Wanjaye osegera ya Bebe kulu ye musajja w'amaanyi era wa kitiibwa naye kati ndi comparing luyimba ennyimba osegera nti Wanjaye ne Zzina message ki yali mu luyimba lwo message esomesa abantu esomesa okozesa enjayo kibi ekujjako n'ekufuula gwe tokiraba nga nayogera ku negative effects z'enjaga nti bw'oginywa muli mu bintu by'amakulu kulumbe biki ate mumuleseewo bintu bya clubbing osegera muli mu vibe osegera so kati kyekyo kyenagezaako gamba osegera ng'ensingi ngamba bw'onywa enjaye ekyayi ono bw'omusa njaye like akayaga bw'okasa mu kyayi abiki bw'oginywa otandika okukola ebintu nga tebirino mu nsi osegera nze nsomesa like si kugigenda nnyo anko osegera abamu ddagala gye bali naye kyenagezaako gamba kyekyo nti bw'ogikozesa kino ne kino kyapeninga yes tugambe nti omukulu Bebe Kulu yafuna obubaka teyabutegeera bulungi atuule alwetegereze luba lubi nga lwonoona ggwanga benaluleke osegera naye lubanga like kyobulaba anko lubwama ya appreciating anagamba kankolebwa version yange osegera ya oba yabadde avuma lwa katolo bwanga tomanya simanyi naye yameshoniza erinnya osegera yagambye gwe kabitandika osegera so byebyo kati message tegereza oluyimba all about omupiano generation tetukyagala bintu byakuddawo mu nnaku osegera kutubuulirira nnyo olwedda mwana omuto like abaana b'ennaku zino mwana myaka 7 arizoninga nga wa myaka 18 osegera so kati tetukyagala nnyo tubuulirira olwedda batuzaala nga batubuulirira budda mu mbuto zaffe osegera so kyekyo nekyera yagambye nti nze sikirinaamu buzibu osegera ne bwe sibeerako ensi yemanyi nange nsobola okukola lisiti yange nesiteekako nnyimba z'abala osegera gamba akusonyiwa koze eki abaliwo ababitegeerera ababinyumirwa mugambeko omusezi tanalu era tagenda bitegeera osegera kozi byakyalo nnyo ate babaana bakuli ebibuga osegera ndowooza ensonga lwaki nekyaiwanja teyamutegeera fiiti osegera naye nga byebyo anti basiima busiimi osegera bw'asiima nteekeko osegera bw'atasiima ekireke osegera ensi bwetyo abasiima basiima nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino muka ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 75 777 oba ku WhatsApp noti 777 855 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. Omuzadde nkwanjulira amasomero agegulidde erinnya mu kugunjula n'okubangula abayizi ku mutendera gwa nursery, primary ne secondary ye Hope Junior School ne Hope Integrated Secondary School agasangibwa Ekyetume mu district y'e Rwengo ku Lwembalala. Hope Junior School tutwala abaana
okuva ku baby class okoma ku kyomusanvu ate ku Hope Integrated Secondary School tulina one A level nga tusomesa n'ebyemikono mukadde kano okuwandiika abayizi kugenda mu maaso okuva ku siniya esooka okoma ku yokutaano era ng'abaana basukkuluma ku bannaabwe mu nkola y'omu kibiina kw'oteeka ne bamulekwa baweebwa bursaries. Essimu tuli ku 0703 145 230 ne 0779 703 575. Abakisoboka Furniture Center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors, kosa dining tables. Gwali okumpi n'ewala tukola deliveries n'ogaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi. Tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku Note 7 Note 4 37 0379 oba ku WhatsApp yaffe Note 782 318 ana mwenda kisoboka Furniture. Bumanya nti no omuntu wa university nono omuntu atatuse ku university enjawulo y'amaanyi wa university oyo abeera w'amaanyi level ye ebeera y'amasingako ono osegera kyamwogeze tukimanya ensonga ne tugimanya n'atunyonyola bulungi ne tukimanya lwaki PCM asinga MDD ow'oku university osegera. Olwimbalanga olupya bannange omusezi Mutumbi na video yafulumye eri ku YouTube buli wamu abagenda mu bannaye mu subscribing mumpagire ate nga temutya nseno temutya osegera mubere solid osegera mu buli kimu kyokola oba nfanfe osegera nze nasazeewo oba nfanfe ate kaliza sigiri musimanyi oba endaba etya ya era nange nakajja kati nti ate bwe tuwambuka bwe tuti nange nakajja osegera. Mbagala nnyo mwebale kumpagira mwongere okumpagira mubeere solid oba tufa tufe. Tukwenza muganda wange tuka bulungi muganda nedobozi Omutume planet azin omusezi Mutumbi naye nga kyekiriwo kansubire tuli fine fenna. Omusezi Mutumbi walulese ssebo omusezi Mutumbi twamutegedde ate nga muzeeyi ati ekisene enve wuwe nanti kakono ka mwana muto anti storeti soba nkomaawo atale. Amina. Wakulira nnyo mu kyalo eyo embozi ya mu kyalo nnyo njinyumya nnyo njimanyi era nakulira nnyo mu kyalo ekikuko okukingira makingi myezi ebiri emabegaawo Kampala nga nkyano kya olwa jamu mungi ewaffe teri bitaala ebyo ngamba ate ebyo bitala okunkwatirawo binsibe lwaki ate kyekintwala e Kampala naye nga n'enjala eyannumirako e Kampala before nga sinatuuka wano eno yali entiisa Kampala nga bwetuuka e Kampala akawooka e Kampala kampunyira bubiso nga bye byansibe ewaffe atala enjala yannumira e Kampala to an extent nga Kampala bwe ntuukawe nakawaawo nali watata wange omuto nga bwe ntuukawe nakawe mpunyiza akawoowo kwawe nakawaawo kufulaayo yovaawo ampulira njagalako ababuka yangamba lwaki takisi tekyuka nenzizaayo ewaka oseegera yamani yesiba ebbiri yeseetinge ozolaba mu kyalo eyo ebintu bingi ebitusigula like obukajjokajjo obwo obuyembe bufene naye mu kibuga nkonze enjala naje era nalingawo nga nsabira Katonda nga ngamba singa olunaku lukyalumwe ng'enjala tennuma nga sifaayo mu mmotoka oba mu mayumba biki nga jasinza enjala nga tennuma nga buli kyenjagala okulya kintuukirako mu time enjala gireke nnyo naye at least wano mbeerawo okusinga wali kwete situation gye nalemu ebiseera ebyo okuba ntubadde n'ennyimba ezitambule ku mitimbagano nga zikuba nezengera okubanga naye olunaku lwaleero nina omukulu akubye agaddewo goyinza okuyita Vale Music ndi bulungi muganda wa kiri kitya blood embeera egamba etya mpola aso fonna weeri naye era bigenda bitereramu amannya amatuufu Kanzira Vale omusajja weewa ndiwe Ntungamo district Ntungamo baboogera lulimi ki Olunyankole banyankole ffe weerabidde naye nga nze ndizaalwa yeeyo kati abenjogedde simanyi oba nabo nzaalwa zeeyo kuba nze nabasanga bayinza okuba bajjawo oluvannyuma naye nga nze ndizaalwa zeeyo ng'ogyeko Vale Music livaawa
Valley Music, it's an abbreviation. It is VALLY, which means very aggressive leader of yours. Okay. Yeah. So you're a leader of yours. Automatically. Valley Music church kutte mu kibuga Kampala tugenze okutambula East Africa over nga mu East Africa akayimba katambula era ko yeyongedde okubanga kejirisa mu ggwanga Uganda ne mu East Africa ku mutimbagano giri emipya gino gye tulina nga omutimbagano gwa TikTok. Muganda wange abaana mu East Africa nabavaako kati ntunula nnyo ab'e Canada be bali okumpeereza challenges. Abawana babavuddeko kati birala mu blood birala mu nalabya ab'e Canada, America, Europe yonna at large n'abasigadde bona nga ndaba baweereza challenges ezimu zirabanga abantu sibalabangako nga Japan, you get. So I think it's working. Ningo muritano so kompako Nkwino muritano ne lwaki wayagala olimbo kali kalungi nnyo nkama wenkuru ne shando tinchenda kurawura na baby nkwino muritano nkwino muritano nkama wenkuru ne shando I will never ever leave you baby, remember you're one in a million. Kyali kiregeeza ki nkulina mutano nga jjajja wange n'akaggoke kalyo kamanyi ffe tukayita eshando tinchenda kuhurahura na kitegeeza sikyayagala kusagasagana nkulina mutano byebyo oli wamu oli wange ako akakola bbanga timabega. I think it's now 1 year. 1 year. Yeah. Valley Music ojja ddi mu bantu era otandika ddi music? DJ Cream we yankwatirako. Cream ono waffe wali lituation booth? Yes, naliwo already nga namanya ge neitaawo mabega kaawo nga byenkola kale nange of course nali negezesa but then I was all about the passion. Nali mpulira nga mbimanyi nga muli munze by the way n'abantu bonna abali talented nzikiriza nti muli abawulira nga abimanyi so nze nali mpulira nga mbimanyi so mu kufuata DJ Cream kasana mutuukako bwe nti nampa exposure nzijukira n'olunaku lumu yajjako ku TV nakugamba nga bwagenda okundeeta. Yeah, he brought me up to the limelight. Okay. Yeah. So ojja otandika professional otandika na kayimba kyo recording? Professionally that's Nkwino Muritano, the song we are singing about now. Okay. Neru asooka? Ate neru banyo okusinzira ku level yange kubanze nali sikuwangako nga upcoming nali sirabangako 1K. Yeah. Ne olimba lwagendera ddala mu 18K views. So nenda banga ne kulabanga lupa nkubidde kulabanga gundi ankubidde ne manya waliwo enkyukakyuka ya. So tuva tutambula that is lockdown. Yeah, that is almost lockdown yali ebulako katini ngebulako endoze myezi ngesatu tujifuluma ne tukitate kati fene bagenda okufuluma mu lockdown nganze nga mazo preparing videos nya. Yes nga ne bw'abaani wano mu Uganda yonna ng'olina okujja mpola. Okay. Yeah. So tutunulira tuveeyo olunaku lwali tubadde tutambula ku mitimbagano wiki nga 2 emabega? 2 weeks. Nga 2